abamu bakolera famire eno nganzi nkulembereko ekibiina ky'amawanga abagatte ekya region ekitwala Africa nekikulembera emyaka 10 naye nandibadde mujega to that extent oyeyogedde ebintu ebyo ye mujega kubanga abadde tamanyi biki bigenda mu maaso abadde tamanyi nti ebiseera bingi nnyo tambala abadde akubira eno nalweiso maama kino kiri bwe kiti balabweki abadde akubira bona lukyabadde abaana baliwe bati nyamba abadde yasigala akolaganira bulungi nnyo n'abamugwenda era nga bamuyamba teno sali musale abadde amuyamba nze maama oyo abananyingirako omunda wajamulaba yamala emyaka 13 ng'ali wange bamulwadde eddala nalebeera naye awaka naye nalaba aba movement ebikombe bya movement abajja ewange okulaba omukyalo ate nga tebajjanga loosa nolwekyo tamala embala era saidi ye gyemutamanyi abadde akolagana bulungi nnyo n'abamu tebamudduukiridde budduukirizi ku saawa amanyuma nga bwe mugamba ekyo nedda era bamuyambe nnyo ne bwe twafiira wano omwana waffe omuwala we bona kasolo oyo yayanjula obukadde 10 ze batuweereza ate n'aba movement baali bangi nnyo wano era nzijukira nayogera naye baga nti ekibiina kyenkolamu singa tekigaana muntu kwesimba kujja kufuusa byogeraku omudaala n'alibadde wa movement kubanga nalaba omukwano gwe baalaga munnaabwe okumukubagiza okujja okubeera naye nga gwawala kubeera byendabyo naye tetuli bambatuutu tetuli bajega tuba tetumanyi biki nebigenda mu maaso kyensembyayo olw'obudde okwebaza ennyo abantu bano wammanga twedyeko ababadde bamuyamba bulijjo naye ate mu kiseera kino bano bakoze omulimu munene nnyo tujja kusooka ne excellence the vice president okutambula olugendo okujja n'abeera naffe bwe bali nnyo okukkiriza ate nga puroguramu badde olina nnene nnyo naye n'okugamba nti mpitewo mbabuuzeeko nja kwebaza ennyo Minister for Presidents babiri emyere babalanda yatubeereddewo nnyo naye mu kiseera ekibadde ekizibu nja kwebaza Hajis Kakande era PS Office of the President abadde awuliriza bulungi nnyo etubadde tusaba era ne tutuukirira General Proscovia Nalweiso oyo ate ayiseewo nnyo kubanga akoze obwamaama era waliwo namulirako ku simu ng'aga nti ssente ze baasooka okubaweereza tebaazifuna olaba nga tebaazifuna ezo muzeerabiri kanoonye endala kubanga kizibu nnyo okutwasitinga abantu ne ssente naye ate kyatuyamba nti oluvannyuma n'ezo ssente zaalabika njagala okwebaza ennyo Haji Farouk Kirunda Deputy President Press Secretary akoze omulimu munene nnyo akoledala omulimu munene nnyo ocoordinatinga family n'office of the presidency ate ne Moses Sali wabibanga bebeku naye akoze omulimu munene nnyo kansembyeyo mama waffe Nakyobe tamale wiki nga tanafa yaŋŋambaku nti oba mwandigenze ne mulaba mama Nakyobe oyo n'atwogerera ewa president emuntwala ebweru nemugamba nze ekibi simanyi bantu ba gavumenti eno myaka mingi nga siri wano sibamanyi naye nja kunoonya omuntu abamanyi tusobole okugendayo naye twali tukyalinda okugendayo ate ne tufuna omusawo wa pulezidenti yennyini n'ajja mu ddwaliro okutulaba bajja n'ekirundo oyo
nebatugamba president yabawa offers 3. Esooka ajja kusasula biiri zonna ezitwala era yakituukiriza yakisasula. N'atugamba nti ajja kulabirira famire z'Amale abakyala gye bali basobole okuba nga bafuna bye balya ng'omwami bw'akyajjanjaba mu ddwaliro. Sente ezo zaatuuka era buli famire yafuna. N'atugamba nti era asindisa omusawo we ajja akola assessment alabe oba omwana we yeetaaga okutwalibwa ebweru. Era assessment eyo yakolebwa ku Tuesday emisana tebajja ssaawa nga 6 naliyo. N'atuuka nti agenda kuwayo lipooti ekyennaku Amale n'afa ekyokubiri nga tasobodde kutwalibwa bweru. Naye ffenna famire twebaza nnyo era tusaba mutuuse okusiima kwaffe nti Amale ayambiddwa si mu kaseera ak'oluvannyuma kokka naye okola yingira mu movement. Kaakati munzikirize akazindaalo mukazzeeyo naye nga bino bye byange byenjagala minisita w'abavubuka oyo atwale. Bino byange observations zange oyinza okuzitwala. Gye tubadde yonna nga tukungubaga nkoze observation ey'amaanyi entiisizza era bw'ataabeewo kikolebwa Uganda egenda okuba ne violent extremism. Violent extremism United Nations ezizaako nnyo okugisomesa ate n'okugiziyiza kubanga mwe muvudde bannalukalala, mwe muvudde baterrorisiti bonna abassa abantu, mwe muvudde obulemu obw'abaana abeekalakasa nga tebalina n'abakulembeze. Era bwe mugireka negenda bwekyo kijja kuba kizibu. Nabadde nsanyuse ng'otudde ne Honorable Kasolo oyo bakwatako mwembi. Mbadde ku mukungubaga ku sayidi erimu aba NRM abangi ate nembeera mukungubaga ku sayidi erimu ab'ebibiina ebirala. Naye bwe ndabye abakungubazi aba NRM bo boogera ng'Omuganda agamba nti ende eradde bakuba kuli, boogera mpola, boogera basanyufu, balabika abali bulungi. Ndabye ab'ebibiina bye babadde boogerera nga n'omuzindalo guno bayinza okugwabya nga balaga ennyiike n'obuzibu gye balimu. Embeera eyo bwe tugireka okugenda bwetu, eggwanga lino lijja kuba lizibu. Amawanga ge tulabye ago Mali, Burkina Faso eyo bitandika bityo, abantu ne baba bazibu okontrolinga ne bawamaliza gavumenti. Nze nno mbadde ndowooza ssebo bw'abavubuka nti okukkiriza abantu ne bapanda baasi buli kaseera ne bagenda ggulu kunona tokeni ne banona ku tokeni oli ne bamuwa $5,000 ne bamuwayo 10 n'azirya ne ziggwawo ate n'abeera militanti nnyo. Ekyo tikijja kuyamba. Badde nsaba General Salim Saleh alina amakampuni mangi nnyo era asobola okugaba social responsibility okuva ku profit ezikolebwa ne watabaawo buzibu. Naye tokeni ezigabibwa badde nsaba zikolebwamu amakolero, abaana bafune emirimu basobole okufuna sustainable development. Singa batukomezaawo e Masaka waliwo ekyuma ekyali kikola soda. Imagine kinaaba abantu bameka emirimu ate bameka abajja okutundayo ennaanansi zaabwe. Singa bazaawo
ekkolero eryali eryawuzi esoloti bwenali nkola post graduate diploma yange nasipeni obudde bungi esoloti eri mu kinaana 1980 nendaba ebyabikolebwayo ate nenkomawo ekawempe ewali weaving section nenkompeyalinga ebyali bikolebwayo ng'abaana bangi abafuna emirimu abakola abafuna emisaala naye abavubuka omunaabamanyiza ezo tokeni zemubawa ne bazirya ne ziggwawo eyo violent extremism tetujja kugiwona